kale yonna gyosinzidde okubeera nga togoberera nkwanirizaako once again fan page of course gwe mukutu kwoli era nga ngenda kusaba akatambi oteerako ekigalo wansawo comment section tujja kubeera nga tetuweggwako bw'onaaba olina endowooza okusinziira byogenda okubeera nga te osanga mu katambi kano osuulawo ne tubeera nga te tukubaganyamuko ku birowoozo naawe okusinziira byogenda okubeera nga te bw'owulirako ebigudde mu kibiina ekya National Unity Platform si birungi n'akamu era ng'ekibiina kyo kiri mu masaŋŋanzira kiyinza omaliriza nga kiweereddwa mu ggwanga lya Uganda era nga ne blocks zonna oba head office oba headquarters zonna ezibadde zizimbiddwa around the country zizomaliriza nga zimenyeddwawo era ng'obuzibu bwavudde mu kalulu akasobola okubeera nga tekabeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 January guno gwennyini omwezi kakati nno abantu ab'enjawulo abeetoolodde omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bo bali mu kutya era ng'abasinga batandise okubeera nga tebafuluma eggwanga ate abalala abali mu ggwanga bali mu kubeera nga temunange beekukuma era nga akulira ddala oba asokera ddala y'omukulu omanyikiddwa nga Sharifu Najja ono abadde nga driver wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate sayidi endala abadde ebiseera ebimu akola nga bodyguard okusinziira ku mawulire agatana kubeera nga tegakonfamingibwa mu maaso awo tujja kubeera nga tetugakonfaminga agalaga nti omukulu ono mbu yayiseemu nabeera nga te agenda ekigali n'ayitamu n'agenda South Africa era nga mbu ali mu kubeera nga te akola enteekateeka abeera nga teyeyongerayo either mu ggwanga lya Sweden oba mu ggwanga lya Canada oba mu ggwanga lya America ensi yonna enasobola okubeera nga te emuhostinga ebintu byo byongedde okubeera nga tebitabuka ate bo bannamawulire abadde nga batambula n'omukulembeze w'ekibiina bo abali mu kubeera nga te bali mu kutya okw'amaanyi era nga abadde abakulira omukulu amanyikiddwa nga Sama Uganda alina gye yeekwese alina akatambi ke yatadde era nga akatambi kano ko ekyamazima kiri nti bwe naba kakuteereddewaawo naawe ogenda kubeera nga te okewulirako naye akatambi kano kakwasa ennaku kakaabya amaziga era ng'omukulu yategeezezza nti alina gye yeekwese mu kiyumba amaze ennaku ndowooza ziweredde ddala 3 era nga mbu talya tanywa ali eyo abasajja bamuyiga okubeera nga ate munnange bamukwata era nga nabyo ngenda kubeera nga tembikuterawo awo omukulu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'ejjo bwe yabadde ne Al Jazeera yavuddeyo n'ategeeza nti ali mu kubeera nga ate adduka era nga amaze ennaku 3 nga takyusa ngoye era nga mbu yategeezeza n'agamba nti abakulu abali mu kubeera nga tebamunoonya kati n'olwaleero omukulu minisita Balamu avuddeyo n'abeera nga ate akonfaminga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yadduka mu ggwanga ly'e Uganda era nga mbu ali eyo Kenya gye yagenda okubeera nga temunange afuna obuddamu era akatambi nako ngenda kubeera nga tekakuzannyira maaso osobola okubeera nga te nabyo obyewulirako era still olunaku olw'ejjo omukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Babi Kyagulanyi Ntungo yavuddeyo n'abeera nga teyekubira omulanga eri ba religious leaders abasobola okubeera nga tebamukyalirako yabategeezezza nti naye yagezaho okubeera nga te afuluma amaka ge abeere nga teyeeyongerayo naye munnange abakulu ne babeera nga te bo bamwanguyira era teyasobodde okubeera nga te afuluma amaka ge kakati no omukulu CDF akulembera amagye ge Uganda yavuddeyo n'abeera nga te awa Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa 8 abeere nga te yeetwala ku police station yonna emuli okumpi otherwise senga essaawa ezinaayitako bagenda kubeera nga tebamulangiriranga omweyeekera era bagenda kubeera nga tebamukolako ng'amateeka bwe galagira obaka obwo yasobola okubeera nga te abuteeka ku kibanja kye ekya X oba eyali Twitter era n'abeera nga te awandiikayo ebigambo ebirala bingi nnyo era nga byonna nasobola okubeera nga te mbibatuusaako olunaku olwabadde olw'ejjo so embeera bwetyo bweri era nga byo ebintu byongedde okubeera nga ate bitabuka ssaala zokka tubeere nga ate abakulu bonna tubateeka mu ssaala ensonga ebeere nga te gwa bulungi subscribe nga akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli we nabandese video shekasha musomo wadde omunoonyako ku namba z'essimu ziri mu kubeera nga tezitawo ku stickers ajja kubeera nga takulombereddwa ebikyaganye bino byonna bijja kubeera nga tebisumuluka naawe yongera okubeera nga ate obaako byotereeza mu bulamu so kamere nga tebeterawo ensonga zino eza National Unity Platform oluvannyuma zijje anamawulire amalala mangi nnyo temba brothers and sisters mbalamusizaako nnyo bannayuganda yonna gye musinzira okubanga mutulaba gye musinzira okubanga mutuwuliriza mukusookera ddala twebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu twebaza Katonda okubanga muli balamu twebaza Katonda olw'obulamu bwa pulezidenti waffe mikwano gyange bataata ne bamaama wendi kuva jjo wendi sinavaawo mpaka obudde buno abamu ku ffe otusula wasaliddwako ekiro oba oli awo nga balowooza nti tuyinza okubeera ne diaraform ne bamenya ne bonoona buli kimu singa era twasangiddwayo oba oli obulamu bwaffe bwali badde bugenda baganda bange bannayuganda embeera egenda mu maaso mu ggwanga tetuyinza kugamba nti nnungi kubigenda mu maaso olunaku olw'ejjo
Saba temuyerangiridde. Ne tutandika okubanga tuteekebwa ku bunkenke obwatali musango. Baganda baffe bangi nnyo battiddwa era bakyagenda mu maaso n'okubanga bawambibwa n'okuttibwa. Nga bwe nkugambye nti wano wende kisa kya Katonda mbadde simanyi nkyayinako ne kaddata nza okulaba nga nkonekitinga nga ngendako nsalawo nkole vidiyo ennaku nga bbiri nga sifuna na kyakulya. Wano wende 2 days nga sivaawo nafunye wengwako olwokutaasa obulamu. Twagala okusaba na Uganda yonna gye muli twakola buli kimu twawayo obulamu bwaffe ne tuloozinga buli kimu olw'ensi yaffe. Pulezidenti wange talina kyatakoze, sina kye mubanja nga sama Uganda sina kye sikoze. Bwe mpulira nti paati yange ku lw'ensi yange ngizannye era ngikoze. Bana Uganda bwe musirika guno mulonde musirike forever. Bwe musirika this time around baganda bange musirikanga forever. Tima mejovu tuli bagumu tetugenda ku stoppinga oba kulekerawo kulwanirira gwanga lyaffe. Tetugenda ku stoppinga oba kulekerawo kulwanirira nkyukakyuka mu nsi yange. Simabakana agendayo batekagendeyo. Brothers and sisters, balamusiza kwa nyoba na Uganda yonna gye musinzira okubanga mutulaba, gye musinzira okubanga mutuwuliriza. Kusokera ddala twebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu. Twebaza Katonda okubanga muli balamu. Twebaza Katonda olw'obulamu bwa pulezidenti waffe, mikwano gyange batata ne bamaama. Wendi kuva jjo wendi sinavaawo mpaka obudde buno. Abamu ku ffe otusula wasaliddwako ekiro oba oli awo nga balowooza nti tuyinza okubeera ne DRFOM ne bamenya ne bonoona buli kimu singa era twasangiddwayo oba oli obulamu bwaffe bwali badde bugenda. Baganda bange Bannayuganda, embeera egenda mu maaso mu ggwanga tetuyinza kugamba nti nnungi kubigenda mu maaso. Olunaku olw'ejjo saaba temuyerangiridde. Ne tutandika okubanga tuteekebwa ku bunkenke obwatali musango. Baganda baffe bangi nnyo battiddwa era bakyagenda mu maaso n'okubanga bawambibwa n'okuttibwa. Nga bwe nkugambye nti wano wende kisa kya Katonda mbadde simanyi nti nkyayinako ne kaddata nza okulaba nga nkonekitinga nga ngendako nsalawo nkole vidiyo ennaku nga bbiri nga sifuna na kyakulya. Wano wende 2 days nga sivaawo nafunye wengwako olwokutaasa obulamu. Twagala okusaba na Uganda yonna gye muli twakola buli kimu twawayo obulamu bwaffe ne tuloozinga buli kimu olw'ensi yaffe. Pulezidenti wange talina kyatakoze, sina kye mubanja nga sama Uganda sina kye sikoze. Bwe mpulira nti paati yange ku lw'ensi yange ngizannye era ngikoze. Bana Uganda bwe musirika guno mulonde musirike forever. Bwe musirika this time around baganda bange musirikanga forever. Tima mejovu tuli bagumu tetugenda ku stoppinga oba kulekerawo kulwanirira gwanga lyaffe. Tetugenda ku stoppinga oba kulekerawo kulwanirira nkyukakyuka mu nsi yange. Simabakana agendayo batekagendeyo. Honorable Isodo, who is lying here today, who I am seconding in motion in paying tribute to her, would be aggrieved. She would be aggrieved by the fear that has replaced confidence in the ballot, to the extent that a presidential candidate, the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert's house, is surrounded by the military, and the Chief of Defense Forces, Muhoozi Kainerugaba, says he's looking for him to kill him. Honorable Isodo knew that transparency is not a favor. It's a constitutional duty, a foundation of public trust. She therefore would be astounded at how the Electoral Commission kept reading results from the computer without making clear reference as to where and which districts these results are coming from, all of which was intended to keep the people of Uganda in the dark regarding the choices they made about their leaders. Honorable Speaker, in honor of Honorable Stella Isodo, who believed in peaceful democratic contest, this Parliament
must demand that the Electoral Commission publish all polling station results on its official website. Without transparency, suspicion grows. Without accountability, Is that amendment we are making? participation feels Are we futile. making that amendment on the prayers? Yes, because this is my secondment, and it can be accepted or thrown out, but it is my tribute. So as I was saying, without transparency, suspicion grows. Without accountability, participation feels futile. When citizens believe their vote does not count, then leaders like the Honorable Stella Isodo, who is lying here, who gave themselves to striving for a better governance, did so in vain. Right Honorable Speaker, as I conclude, in honor of the Honorable Stella Isodo, this Parliament must demand accountability from government and the Electoral Commission regarding the just concluded electoral exercise which she participated in. Unfortunately, she is departed now. This Parliament passed billions of shillings for the election, but we have been served by a shambolic process that is not worth the money that the taxpayer spent on it. Billions were spent on purchasing biometric voter verification kits, which were fronted as the panacea to the vote rigging which we have. Honorable Speaker, Honorable Speaker, billions were spent on purchasing biometric voter verification kits, which were affronted as the panacea to the vote rigging which we have all become accustomed to. These machines failed to function in what some of us think was a deliberate blow. How could taxpayer money to that magnitude be thrown down the drain? Did we purchase fake machines? Were the machines all right but were deliberately stopped from working by some schemers? All these are questions that ought to be responded to as we send off our honorable colleague. So I second this motion with the solemn hope that Parliament will honor her memory, not merely with words, but with action, by defending democracy and insisting on transparency and restoring dignity to political participation in our country, Uganda. Honorable Isodo was a gentle soul, but very firm on her stance about the kind of country she desired to see as a leader and as a citizen. She desired to see a truly democratic state, a Uganda where the rule of law is respected, where no one is above the law. Honorable Isodo desired a country where the voice of the people is respected through the ballot, where leaders don't seek to occupy office at all costs, regardless of the implications. Honorable Isodo did not get a chance to campaign because she was bedridden throughout the campaign season. But knowing her desire for a functional democracy, she would be pained by what transpired in the run-up to our elections. The brutality occasioned on candidates and their supporters, the denial of certain candidates room to freely campaign, the ill treatment of the media, the killings of people, the tear gas, and much more that tainted the image of our country. Honorable Isodo would even be more saddened by what transpired on 15th January as the country held its presidential and parliamentary elections. She would be bothered by the arrest of leaders and polling agents, so that in their absence, presiding officers and polling assistants would critique ballot papers in favor of particular candidates. Honorable Lord, with due respect, can I stick to the directive of the sitting? On Tuesday we have a sitting, we can discuss that. Let's first talk about my sister Isodo, and then we shall come and pour out our hearts on the election in the next sitting. For now, let's talk about Stella. Right, Honorable Speaker, a leader who I led on this side, I knew her aspirations. So I'm talking about somebody that I knew as well. So I asked that I be given room to talk about my colleague. Yes, not the election. Talk about Stella. Honorable Speaker, you now probably want to speak on my behalf. I beg to be guided because I'm seconding the motion. And I am speaking about my colleague who I knew, whose heart I knew, whose aspirations I know. So except if somebody wants to speak on my behalf, I ask that I be
given room to speak, as long as what I'm saying is not unparliamentary. Thank you, Right Honourable Speaker. Honourable Lord, and I'm saying this with respect. We are paying tribute to a fallen colleague. Let's talk about her legacy. On issues of politics, we will come back and talk about politics in this house. Honourable Speaker, a politician who has been part of us. Everybody is going to have chance to say what they would like to say about her. I am saying what I am saying about her through the lenses that I knew her. I don't know why I am being bad and why I'm being stopped from speaking about my colleague leader. This is the tribute that I'm paying to the honourable colleague who is lying here, who was a member of parliament on the opposition side that I lead, somebody that I knew, whose politics I knew, whose heart and aspirations I knew. Please allow me to pay tribute to my honourable colleague. Bannayuganda kyenyongera bagamba nti essubi lyammwe liri mu ngalo zammwe. Tumaze ntwamala ennaku 112 nga tubagamba nti mukanoonye mwakanoonya, mukalonde ne mukalonda, mukakuume mwakakuuma, bwe bakabba mukabanje mu ngeri yonna yonna esoboka. Tuli bannayuganda miliyoni essuka 49 nkakasa kutwekolamu omulimu mu ddembe ne mu kugoberera amateeka ne tugamba ekimala tusobola okwegoba ku bano abantu abatulugunya. Buli munnayuganda akole kyasobola mu butono bwakyo. Bwe tugattagatta ebyo ebikolwa ebitono bisobola okuvaamu ekyamaanyi. Okusooka basooke bamanye eggwanga nti lyabwe nga bo, bamanye nti abantu abo batadde amagye ku street tebasobola gateekako kumala mwaka mulamba yadde n'omwezi omulamba. So bannayuganda bamanye nti balina okukola buli kye basobola buli lunaku, buli omu ng'alina munne gw'ayigiriza, naye ate tuwangane amaanyi. Sijja bagamba nti kino oba kino oba kino, naye buli omu kati tukwatire wamu ng'eggwanga tulabe nga twejjako bano abantu abatulugunya. Saagala mutunulire nze nzekka. Okunyigirizibwa kwange kulimu kati ng'omuntu, naye naawe wali eyo nyigirizibwa mu ngeri yo ey'enjawulo. Tewali ali seefu paka ffenna nga tuli seefu. Nkola kyensobola mu busobozi bwange. Ensonga lwaki siri waka kubanga nayagadde mbere nga nsobola ocommunicatinga, mbere nga nsobola n'okwogera abantu ab'enjawulo n'okuwuliziganya ne bannange. Bwe mbeere waka internet ebansaleko, amasimu bagasalako. So kimu ku nsonga lwaki siri waka sobola okubeera nga communicatinga ne bannange. Naye senga mbagamba nti buli omu asobola okubeera Kyagulanyi, nawe beera omukulembeze. Kyenkoze ekitono naawe yongerezeko, buli omu ayongereze ku kyamunne kyakoze. Ebikolwa ebitono mu bwamuntu kinomu oba mu kukwatagana bijja kuvaamu ekinene oluvannyuma lwa Bannayuganda ejja kufuna eddembe. Ebyo mwami byabakama byalangiridde si bituufu n'omulundi n'ogumu. Tubiwakanya era tukubiriza Bannayuganda bonna babisambajje babiwakanye kubanga si bituufu. Ojjeko okuwamba abantu baffe, ojjeko okujjako intaneti, byonna bibeere mu nzikiza. Naye ate ne Museveni mwennyini we yalondedde kyalaze nti wabaddewo okubba. Balaze nti abantu bonna abalondeddewo, abantu abaregistaringa bali 577, naye bagenza okubala obululu nga buli 589. Kitegeeza nti babbye nnyo, naye ate tebabisiza magezi. Naawe wennyini bwe balondedde ne beesanga nga balonzi bangi, ng'obululu bungi okusinga abalonzi. Yennyini bwe yalondedde. Kale olabye obutaswala. Kkooti ze Uganda tetuzeesiga. Kkooti ze Uganda tetuzeesiga n'omulundi n'ogumu kubanga teziweebwa kitiibwa, tezeetengeredde. Era mujja kujjukira nti mu petition oba okwemulugunya okulonda okubaddewo abantu bangi, kkooti ziwadde ebiragiro bingi okukyusa mu nkola ey'okulonda, naye gavumenti ya Uganda nebisambajja. Amagye gawamba okulonda ne watabawo kikolebwa. So ffe essuubi tulina mu Bannayuganda so si mu kkooti zino. Obujulizi bwonna tubulina kubira ddala mu okulonda tekunabaawo, obujulizi bw'okulonda n'ebyavudde mu kulonda n'ebirala byonna. So obujulizi tubulina bonna. Internet weviiriddewoko bingi nnyo ebiva ebigenze mu maaso. Ebikolobero bingi bikoleddwa, abantu bangi batemuddwa, ng'ogyeko 10 abattiddwa mu nnyumba emu eya Honorable Mwanga Kivumbi, bangi babasse Kawempe, bangi babasse Iganga, bangi babasse Luweero, era
akakiiko kaffe ak'eddembe ly'obuntu nga NUP kali mu kugattagatta byonna ebyabaddewo tumaking sure ensi ebimanya kubanga bino bajjeko internet basobole okukola ettemu lino nga ensi teraba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Netaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.